yensibuko y'obulimba nga muwakana. Eddiini yensibuko y'obulimba nga muwakana. Kakati bo bannaddiini bakugamba omusota sitaani. Era omusota gwe gwati Kemaani Eva. Omusota sitaani, omusota butwa. Kakati ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ky'omanyinga World Health Organization ate makkati ga kabonero kaakyo omusota ke kabonero. Era omusota bakulaga nga gwesingidde ku muggo bwe guti. Okitegedde bulungi ke kabonero ekitongole ky'ebyobulamu. Kuba yocha chuvula bambagamba banadiri mufune ekisa mugamba abantu amazima nti okukyawe Nenono yo si ensonga buli kintu kirina obuvono obujjo oyina gye wava nze nabagamba mukere ku machachachi zino zimuzimbye mugamba abantu lwaki gwe kakande litegeeza ki nnyonnyola abantu oba toli musamize nti lwaki nze Kiganda yitegeeza kinyonnyola abantu era mukere ku macha engeri eddiini yammwe bwe yabasense mwejjeko amannya g'abasami. Welo abalungi abagalwa mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Wasuza otya wasibye otya yonna gy'osinzidde amawanga g'enjawulo gonna gy'oli njala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo. Era ngulumiza Mukama kubanga ekisa kye kingi nnyo ddala. Tugenda kulwawo anjagadde tugendeko mu kusaba katono ate tugende mu programu yaffe onoko olwaleero. Abeera omulamu emirembe gyonna nkwebaza gwe ataggwawo lwazi lwaffe olw'edda nedda. Oli Katonda w'amaanyi era oli Katonda asaasira. Manyi nga tuli mukadde akazibu ng'ekkanisa kalagulwako naye tuli bawanguzi n'okukirawo kubanga kyawandikibwa. Twalaba omubi nga agulumidde nnyo naye wayita kadde katono nga takyaliwo. Kwebaza gwe amagali ga Falaawo nga gadduuka emisinde gava emabega. Maaso nga waliyo ennyanja ng'emabega balabe. Nga tulinga ababuliddwa ekkubo we tuyita naye gwe okuba ekkubo we litali. Nkwebaza era abantu bano bonna mbateeka maaso go mu linnya lya Yesu nsabye. Amen. Now, ngenda kuwa video egenda maaso ojulitize kyemanyi oba ogenda kubako nekyoyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu. Tuli mukadde nga omulabe Sitaani ali mu kuteekateeka kye tuyita end time church oba anti-Christ church era ali mu kutegekebwa. Omulokole yenna ali eyo nga okyali ku I die with you man of God nfiira ku gwe oligwa wendigwa era long live era gwe nkusekeredde era nkusaasidde olunaku lugenda okukya ku macyango okaaba amaziga era ng'omutima guyulise. Kyenkusaba kiri ekintu kimu kwata okukkiriza kwakuteeke mu Kristo kubanga oyo ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe. Teri mwana wa muntu yenna alina lisiiti ku bulokozi era teri mwana wa muntu yenna gwe basayiningira salvation nti oyo ye waavaawo obulokozi bugudde taliyo. So omulabe Sitaani kyali mu kukola kwe kuzimba abantu, kwe kuzimba end time church. End time church egenda kusitula a false prophet era egenda kusitula antichrist. Awo nno buli muntu yenna ojja mulaba kama ebazwe era bigenda kubeerawo budde tebugenda kukyuka. Tewali kijja kukyuka nnyo kingi nnyo. Obudde tebujja kuziba bujja kusigala nga bwe bumu nga bulijjo essaawa zijja kusigala ze zimu. Obudde bujja sigala nnomo naye system ejja kuba etandise okukola. Si budde bwawala nnyo era twatandika dde okuyingira mu system eyo. Buli olengera ekkanisa nga waliwo abasumba boba bannabbi nga babakubira emizira okusinga Kristo ng'erinnya lyabwe lyogerwako nnyo okusinga erya Kristo, awo ng'omanya nti tuli mu budde bwebo basibo ne bannyabo, tuli mu budde bwebo. Lwaki? Nti Sitaani agenda kukozesa advantage eyo nti omuntu akulembera ekibiina ne wabanga agudde ne wabanga abali mu initiatinga mu mizimu mu misambwa eri emizimu eri antichrist, abantu bano bajja sigala bakuba bukubi mu ngalo.
tunulira omusumba ali awo mu kibuga yayogera kate n'agamba abantu nti ene kanisa erina omusaayi gwa Richard era n'ogwa Kristo, erina saddaaka ya Richard n'eya Kristo, abantu still ne basigala nga bakuba mu ngalo. Musajja ali awo ekkanisa namba agikyusizza abalaga nti Yesu taliyo, tagenda kudda, era mwenna abagoberera Kristo muli basiru. At the end of the day ali mu kubabuulira misambwa na mizimu gy'abajjajja baabwe. Ekkanisa nga bwe yali ng'akyabuulira enjiri ya Bayibuli era bweri kitegeeza nti endiga zikyalimu. So kitegeeza nti muzibe akulembera muzibe bonna bagwa. Yensonga lwaki nti abantu omulembe guno bakkiririza nnyo era balwanirira nnyo ekitiibwa ky'abasumba then ekitiibwa ky'ekkanisa. Awo we tulaga, take for example, saagala nze nkuluyiseewo, saagala nkulimbe, genda e Mutundwe, ekyo kyonkyogera kate nga saagala kirumamu, gwamanyi oba onyiiganyiiga oba onyiga anifolo, nyiga anifolo. Tunulire Mutundwe, make any comment ku Mutundwe eri negative. Comment zonna zogenda okusoma mu comments wansi bavuma bakola ki daddi waffe longo livu wetuligwa lede bingi nga bakulaga nti gwe ayogera oli mukyamu nnyo ekikumi ku kinne waakyo. Daddi waffe Tomu yeye kankwadde kyakulabira kate nga kyekituufu nti nina abantu 10,000 nina abantu bemmanyi abaawukanye because of Mutundwe, kubanga onayogedde ku kanisa ye Mutundwe ne baawukanira omukwano ne gufa. Kikyengezako kulaga nti anti-Christ system and the false synagogue eyogerwako mu kubikulirwa bwetyo bwetandika. Mbagambye ebintu bino bigenda kulabikawo mu maaso gaffe nga tulaba. Bwetyo bwetandika ekkanisa nti omusumba ne wajja n'ayogera enjigiriza ey'obulimba bagenda kuvunama bagambe yes gwe wootulazawo nawe tugenda. That is the thing. Njagala kubakubiriza abaana ba Mukama, totunuulira muntu yenna ku nsonga y'obulokozi, wabula tunuulira Kristo oyo omutandisi okukkiriza kwaffe era omukomekereza waakwo. Njagala nkuwe eddoboozi lino lino mu video oliwulirize, tugende mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeere omulamu. Wuliriza. Amen. Nga muwakana eddiini y'ensibuko y'obulimba nga muwakana. Kakati bo bannaddiini bakugamba omusota sitaani, era omusota bwe gwati Kemaani Eva, omusota sitaani, omusota butwa. Kakati ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ky'omanyinga World Health Organization ate makkati ga kabonero kaakyo omusota ke kabonero, era omusota bakulaga nga gwezingidde ku muggo bwe guti, okitegedde bulungi, ke kabonero. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna bo bakugamba obulamu musota, ate beno bakugamba sitaani kuba yokya. Kyovula bambagamba bannaddiini mufune ekisa mugambe abantu amazima nti okukyawa ennono yo si ensonga, buli kintu kirina obuvo n'obujjo, oyina gye wava. Nze nabagamba mukere ku macacaci zino ze muzimbye mugambe abantu lwaki gwe kakande litegeeza ki? Nnyonnyola abantu oba toli musamize nti lwaki nze kiganda litegeeza ki? Nnyonnyola abantu era mukere ku maca engeri eddiini yammwe kwe yabasensera, mweggyeko amannya g'abasamize, tujja kukkiriza nti temukyali basamize. Naye tetugenda kukkiriza ng'abaana baffe, baganda baffe, basisita baffe mubatuma ebintu byabwe mu byokye ng'ebyammwe temubyokya. Vaayo yokya ebibyo mu kamera nga bibyo. Mulekerawo okuwunza abantu. Kyaki zammwe mutuyita ne tuziwanga kiro ng'ensi eraba nga tetubalaalaasa. Kyovula bannasanyukidde nnyo n'omulokole eyavuddeyo n'agamba nange nze ntegedde amazima, abasamize mwenna mujje musamire mu kyaki yino ngiwaddeyo. Naye bameka banaaziwaayo mukyavuga kintu kyammwe. Kyovula bannakugamba omulokole buli wabeera kamera tebulawo, buli katambi kakwata endiga akasindikira b'Amerika. Amina. Ebigambo mubiwulidde. Ngenda kuwa omukisa ogwokubiri ebigambo bino mbizzeeyo, naye ebigambo byenyala okwogera nawe olunaku lwalo gwe naayalokoka. Bano bajjajja Jumba, waliwo omusajja edda ayitibwanga obusobozi,
kakati bano tebalina kye baakoze obusobozi yafa abamu kumwe mumanya abamu kumwe temumulabangako nafuna omukisa okugendayoko okukyalayoko mu area yaabwe olinga Katonda yennyini bamulabira mu kifaananyi ekya Katonda. Kakati kyesimanyi obo nabo buwangwa kubanga abakulu bano kye bayita Obuwangwa Nenono bakitwalira ddala nga kubeera kusamira ne beerabira nti obuwangwa teri muntu n'omu asobola kwegaana buwangwa. However nti bo babinonooza ne babitwala ewala ebigambo ebyo nti olina okubanga wawangibwa simanyi wawangibwa mayembe gaawa n'ebirala. That's culture. Culture oba mwagala tubyogerenga mu Luzungu tuleme bizanga mu Luganda kubanga Oluganda nalwo bigambo bigattibwa bugattibwa. Ejjembe kye bayita ejjembe Bible ekyogerako nga horn. Kakati gwagenda okwata ekigambo ejjembe okifula ekyoyagala ndigenda musindikira amayembe gamutuge. Naye nga Bible oba eyogera ku mayembe ddala kitabe ky'okubikkulirwa eyogera ku kye bayita obuyinza. Olaba nti Oluganda lunafu mu bigambo byalwo naye ate twagala nnyo dukozesa okwagala okutuukiriza ebigendererwa byaffe. Olumu ekigambo ejjembe mu Luhibru horn oba tuyinza okiyita kehelen kitegeeza obuyinza. Oli bw'afuwa ejjembe oba bwe bamukwasa ejjembe oba lyante oba lyambogo baba bamukwasiza buyinza authority. Bwa blowing a trumpet aba akola awareness. Kakati feno mu Baganda ne tubyanguya nnyo ne tukwata emizimu n'emisambo ne tugiwonga mu mayembe g'ebisolo. Era olwasoma Bible n'asanga ekigambo ejjembe mu Bible agamba gigi n'emizimu gy'amayembe. Bible yogera ku mayembe. Kakati that is how primitive we are. Ddala bw'osanga omulembe guno nti ddala Abaganda njagala nnyo njogera ekyo olw'ensonga nti ffe abasinga ennyo okutijja n'okutijjungana. Tuli limited ku knowledge ate tuli limited ku information. Kakati kye bayita culture si kusamira. Culture mpisa enneeyisa y'abantu mu society n'enkola gye bakolamu ebirimu gyabwe n'ebintu ng'egye babitambuzaamu. Culture yaffe wano mu Buganda nammwe eyo mu Busoga naffe bamusaayi mutabule wenkulidde mu culture y'Abaganda. Muganda nga tavuma, Omuganda nga tatyoboola, Omuganda nga tayisa bigambo bivuma mu kamwa k'abantu. Kati guno omulembe guno gw'abasamize bano abavuddeyo ku TikTok bw'obawuliriza abavubuka bonna bano abajja boogera bavuma, bawemula, bayisa abantu mu maaso babavuma. That's not our culture. Bwe mba mwagala okuzza Obuwangwa Nenono ku ntikko mutandikire ku mbala. A character matters. Character is culture. Weeyisa otya mu bantu. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati kubanga babawadde obusimu babawadde budata n'obusente baboostinze bwa akawunti bwammwe muvuma. Kankuddiza emabega vidiyo eno ogiwulirize nkusomese. Amina. Nkuddizaayo omulundi omulala tugende mu maaso. Nsibuko y'obulimba. Nabagamba eddiini y'ensibuko y'obulimba nga muwakana. Eddiini y'ensibuko y'obulimba nga muwakana. Kakati bo bannaddiini bakugamba omusota sitaani era omusota gwe gwatikemaani. Kakati tukomekaawo obutamanya bungi. Teriiyo Bayibuli esomesa nti omusota sitaani. Ekyo tekiriiyo. Tukaddemu ffenna. Omusota si sitaani. Njagala ntikaddemu mbeere kiriya. Bwe buno obutamanya bw'abavubuka babeereyo nga balya muwogo ne bavaayo tebasomye tebakola research tebakola ki nakwata kamera nayogera mu bantu. Naye era sitiro agenda funayo era abagwa mu mbala ye bagende naye. Kakati ffe Bible tusomesa mu lubereberye njala kutegeeza nti omusota si sitaani. Bible tesomesa nti omusota ye sitaani. Nedda. Wabula sitaani kyakola akola kye bayita incarnation. Nga Katonda bw'akola incarnation. God incarnates, so the devil does. Nti sitaani yeefaananya malayika w'ekitangaala nti asobola okukola ebyamagero eno nga neno bibeera mu kkanisa. Sitaani asobola ddala okukola ebyamagero nga bwe bibeera mu kkanisa nga Katonda wasobola naye okukola ebyamagero.
So abantu bano bali primitive nnyo ku information nti Bible tesomesangako nti omusota kitegeeza sitaani. Nedda. Wabula sitaani yayambala bwambaza ekifaananyi kya musota nga Katonda bwe yayambala ekifaananyi eky'omuntu. God incarnates, so the devil does incarnate. Nga bonalengera nti wabeerayo emiti ne bagamba ogwo omuti gwa musambwa. Ogwo omuti gukuliddawo tebagujjaawo, akawungeezi gukaaba amaziga, akawungeezi guvaamu simanyi biki. So the devil incarnates omuti ogwo. Sitaani ayincarnatinga omuti ogwo tekitegeeza nti ogwo omuti ye gwe musambwa. Era bagamba nti omuti gw'omusambwa, ogwo omuti gulimu omusambwa. Hallelujah. Nga ffe tubeera the indwellant of God, nti atuula munda mu ffe. So a God carrier, he indwells in us. So atuula mu ffe munda. God incarnated man. So God incarnates. So Bible esomesa mu kitabo eky'Olubereberye 3 n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo beeyogera nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti gy'omu lusuku tulya. So olaba conversation eri wakati wa musota. Omukazi tagamba nti sitaani. Omukazi n'agamba nti sitaani. Nodda agamba omukazi n'agamba omusota. Kubanga omusota guno gwali guli mu kifaananyi ekyali ki incarnated. The devil incarnated. So ye Eva ayogera, amanya ayogera na musota, kumba ayogera na sitaani. Mujjukire Mukama waffe Yesu ng'ava okusiiba. Era image yemu ye yajja musota. Omukemi najja. Mukama waffe ibazibwe nnyo. So Bible tesomesa nti omusota ye sitaani, for your correction. Nedda. Wabula devil incarnate. Tugende maaso. Ate omusota tetugamba nti butwa. Omusota butwa. Let me make it clear. Omusota butwa. Buli kintu ekiri kuno ku nsi kikola obutwa. N'omuntu alina obutwa. Omuntu asobola okuluma omuntu erinnyo wantu ne watana. Enkoko erina obutwa. Ennyama y'ente eyo gy'olaba ey'ente gye bagenda okusalira mu lufula. Va ku ezo zirufula zewaffe ezitali ku standard. Ente tebalina kugiraga musayi nga bagenda okugisala. Ente waliwo ziri eri zibasalira zibucha eziri ku standard nti ente temanya na kumanya nti bagenda gisala. Negine wayo teraba nga bagenda gisala. Naye zino eziwaffe ziraba omusaayi nga ziyingira nga ziri ku miggo, ne ziraba omusaayi gwa zine wazo, ne zine wazo balaba nga bazita. Kati ezente zizaala obutwa mu mubiri, ziririzinga poison mu mubiri. That's why ojja kwesanga nti ennyama esinga mu bifo byaffe betuuliramu ddala ezo ez'omu butcher teziri safe. Ekyo nkikomezaawo sagala kigenda wala. Obusagwa bungi nnyo, buli kintu kirina obusagwa, kirina poison. Hallelujah. World Health Organization ate makati ga kabonero kacho omusota ke kabonero. Era omusota bakulaga nga gwezingidde ku muggo bweguti. Okitegedde bulungi ke kabonero. Ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna bo bakugamba obulamu musota. Ate beno bakugamba sitaani kuba yocha. Kyovula bambagamba banaddiri mufune ekisa mugamba abantu amazima nti okukyawa ennono yo si ensonga. Buli kintu kirina kale tukomyawo video sigenda gyongerayo. Ayogedde ku musota oguli mu logo ya United Nations. Era lwaki ayogedde bw'atyo nti ffe tugamba nti omusota sitaani era tukuba era tuwocha being it nti bo mu bye babeera nga balogera mu misota. It is evident nti abasamiza abasinga babeera n'emisota. Kituufu. Why? Kubanga emizimu gyabwe giyinkaneetinga ebintu ebyo. Lwaki bakozesa nnyo emisota? Tuddayo ku luberebere gye nkusomedde, luberebere 3 n'olunya olusooka n'olwokubiri. Sitaani yayinkaneetinga musota. That's why nti nabo bayinkaneetinga misota. Ebintu bye basinga okukozesa byonna ebyobulamu ebyewalula, nkoko twala tugende, teri kintu kye basinga kwagala kukozesanga misota. Lwaki? Kubanga
guli gw'omwoyo guli ogwavye ddala mu lubereberye gukyatambula nakakati gukyatambula nti gye bakozesa emisota they incarnate the demons incarnate emisimu giri emisambwa gincarnating emisota kakati fe tuvayo nga tuba tutema emisota egyo mu nsi ey'omu mwoyo nga tugiwamba tugiyokya omuliro tugitematema kati bwe busungu bwe babeera bawulira bo babeera baagala ekintu kimu lwaki mugikuba ng'ate World Health Organization ekitongole ekyobulamu World Health Organization ekozesa akabonero kano ak'omusota kitegeeza omusota bulamu naye being it nti abantu bano bali behind knowledge tebasoma bintu bino tebategeera bintu bino kufuna kubikulwa kwabyo yensonga lwaki nti bawaaba nkimekinze very clear United Nations eyina ebitongole wansi ebiwakinga under UN okugeza nga WHO World Health Organization oyina okwebuuza lwaki World Health Organization ekozesa omusota guno mukama waffe ibazibwe nnyo bwe tugenda mu Bayibuli njala kutegeeza nti sitaani ye kyakola akoppa eby'omu mwoyo eno mu bwakabaka bwa Katonda n'abikozesa eno mu nsi y'ekizikiza okuwubya abantu just imagine omuvubuka ono ayina abantu abamufollowinga tomanya na muwendo kakati wembuuliza gwale yampuliriza how far do you know about this nti United Nations ekozesa akafaananyi kano ak'omusota United World Health Organizations babikoppa mu Bayibuli njagala nkujjukize era njagala nkutegeeze nti omuvubuka ono ali behind knowledge tamanyi na kumanya nti waliyo obubonero bwa mirundi ebiri waliyo akabonero akalina emitwe ebiri emisota giri ebiri n'akabonero akalala nga kalina omusota gumu bino biviira ddala mabega ku bakatonda b'Abagriiki n'Abaroma balina mythology eya symbols zino ez'emisota mukama yibazibwe nnyo kankuwe ku screen kankuwe ekifaananyi ekyengezako kusiigira kyekyo bassebo ne bannyabo kakati omulaba nti yadduse emisinde n'atunulira akabonero ka World Health Organization n'aleekaana nti kabonero kategeeza bulamu ffe gye tuyita sitaani n'olwekyo tuddeyo ku nnono olira bo gye bawuubira now tunulira waliwo akabonero akalina omusota ogumu n'wabeerawo akabonero akalina emisota ebiri lwaki weebuli nti kaya akabonero okwolaba akalina emisota ebiri oyo katonda w'Abagriiki ayitibwa Caduceus oba osobola omuyita Sedasis oba Sedasius kyonna pronunciation yakyo obubeera ogisomye Caduceus kyonna kyobeera ogenze nakyo naye nga musota ogwatwalibwanga katonda mu Bagriiki bayinanga bakatonda abo katonda gwe bayitanga Hermes mukama yebazibwe nga bonaagenda mu Baroma bayinayo ayitibwa Mercury kati Hermes oyo abeera mu musota ogwo mu misota egyo Caduceus akolanga messenger eri emizimu gyabwe mukama waffe yebazibwe nnyo kakati ne wabeerawo ate guli omusota ogumu Caduceus sagala nkugenda ennyo wala nti emisota egyo gyakozesebwanga mu bakatonda baabwe olw'okuwonyanga n'ensonga endala naye nga bakatonda ba false gods nakutegeezeza nti ne sitaani asobola okuwonya era nakutegeeza nti ne sitaani asobola okukola ebyamagero kisobokera ddala naye baabikozesanga naye nga bakozesanga bakatonda ab'ekizikiza kubanga be waabwe balina bakatonda abaweerera ddala naye waliwo bakatonda abakulu kati bakatonda abakola ku kuwonya Caduceus oyo wa two snakes in Greek mythology awamu ne Roman n'Abaroma abo balina symbols ezo Hermes
jeje emisota egyo ebiri. Kati nobeerawo omusota ogwo ogumu, omusota ogwo ogumu gwolaba oyo omuvubuka gwali mu kwogerako ogwa World Health Organization baguyita Asclepius oba Aspiasis. Kyonna woba okitunudde woba okipronouncing pronunciation yange eyinza okuba si yemu neyiyo. Kati ate ogwo it's a Greek Greco-Roman god, nayo ehiringa eyo yesinga okozesebwa mu medicine. Basebo ne banyabo eyo yesinga okukozesebwa mu medicine. Gyonna emisota ebiri gikozesebwa mu healing. That's why nti abalaguzi abakozesa emyoyo egyo egy'obulaguzi, Mukama yibazibwe, bakozesa nnyo emisota. Why? Kubanga sitaani ya incarnating omusota kuva ku lubereberye. Tugenda mu Bible era nkulage wajje bajja ekifaananyi ekyo eky'omusota basebo ne bannyabo. Era okusinziira ku nkola ey'obuwangwa bwabwe, nkujjukiza nti obuwangwa bugenderamu okusinza. Tukaddemu obuwangwa bugenderamu okusinza, naye Katonda bwe yali atonda omuntu yamulekeramu elementi ekola okusalawo consciousness eyo eyawula ekirungi n'ekibi. That's why nti omuntu asobola okusalawo n'amanya ndi nze sigenda kuloga, abasamize muli balogo, n'olwekyo nze siri mulogo sijja kuloga. Omuntu asobola okusalawo n'agamba nti nze ngenda kufumbirwa mu kyotala. Omuntu asobola okusalawo n'agamba nti nze ngenda kuwasa mukyala nga munubbi wadde ndi musoga. Omuntu asobola okusalawo n'agamba nti nze ngenda kufumbirwa musajja nga mu America wadde ndi mukazi mukalamojja. So decision eyo ebeerawo omuntu okola, naye omuntu oyo tasobola kusalawo kwejjako nti siri mukalamojja. Ne bw'ofuna obutuuze bw'omu America, you remain a Ugandan based American based Ugandan. Obeera Munnayuganda, obeera Munnayuganda Omuganda, obeera Munnayuganda Omusoga, obeera Munnayuganda Omutoolo. So tosobola kwejjako nti toli mutoolo, however much nti wali locating oli mu America. So decision Katonda agiteeka mu muntu okola okusalawo kwe kwekyo kiki kyagala okubeera n'ekyo kikyayagala, naye tasobola kwejjako kyali. Now omuntu tali kyali lwa kusinza, nedda omuntu akola okusalawo okusinza. Babuli kyeva esomesa nti omuntu kyava akkiriza n'omutima gwe okulokoka, naye atula n'akamwa ke okulokoka. That's why nti omuntu asobola okusalawo nti nze ngenda kwagala ono sigenda mwagala, ngenda kufumbirwa ono, ngenda kuwasa ono. Nkimekinze very clear. That's why omuntu akola decisions ez'enjawulo mu bulamu bwe. Now decision y'okusinza Katonda yagirekera omuntu, yensonga lwaki enjiri ebuulirwa. Kakati abantu bano bakola rituals. Sigenda genda nnyo wala wakati awo obudde bundese, naye kyenjagala omanye nti emisota gino ebiri wabeerawo confusion, era waliwo confusion ey'amaanyi nti misota ki gye tuba tukozesa okulabika nti tufuna logos eza medicine. Mukama waffe ibazibwe nnyo. Medical organizations empitirivu bona agenda n'otunuulira mu US Army Corps nabo bakozesa omusota guno. Bona agenda n'otunulira Kenya National Hospital KNH nabo gye bakozesa, ne medical referral yaabwe ne medical training eya Kenya naye ekozesa omusota guno. Mukama waffe ibazibwe. Ne Moi Teaching Referral Hospital nayo ekozesa omusota guno. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gwampuliriza. Kakati tulina ebintu bye tulina okutunuulira nti emisota gino ebiri gikozesebwa mu bitongole eby'enjawulo. Bonna agenda n'okola okunoonyereza. Abamu bakyakozesa akabonero k'emisota ebiri, abalala bakyakozesa akabonero ak'omusota ogumu. For your information, njagadde nsooke nkutwala awo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Caduceus yeyina two serpents. Asplasius yo ekozesa road
eina road wakati naye eri endala aspasis erinako wings erinako ebiwawaatiro ku mugongo gwayo. Kakati obubonero buno obona bwetegereza medical organizations munasonyo pronunciation y'ebigambo ebyo olumu nange bintabula kubanga biri mu lulimi lunene nnyo. Emisota gino ebiri waliwo bato nene nnyo musota kyogulina okubanga gukozesebwa era UN yatuula obufofofo okulabika ndi neronda omusota ogulina okubanga gukozesebwa. Ngendako mu kitundu ekyokubiri nkulage lwaki UN yakozesa omusota ogumu netakozesa misota ebiri ku logo yaabwe eya World Health Organization. Okwogera kulungi nnyo naye ate okwogera ebintu nga tobimanyi ate kibi nnyo. Kirungi nnyo okwogera ebintu ng'obiinako knowledge. Munzikirize nkomawo mu kitundu ekyokubiri sijja kutwala dakika nyingi tugendeko ne mu Bible nkulage ebintu bino byonna gye biva mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kunjagalire Mukama tovaawo. Kulikira nnyo ddala mukuwumulako nkusuubiza nti bwe mba nkomyewo ngenda kukulaga omusota guno lwaki gukozesebwa mu UN. Kakati UN kyekimu ku bitongole ebiri teekateeka kye tuyita Antichrist era bye bimu ku bitongole ebiteekateeka kye tuyita New World Order. Mukama yebazibwe United Nations. Kakati UN eyo erina ebitongole binyinga na kutegeeza UNHCR n'ebirala mwe muli ne funds ez'enjawulo yeteekateeka zi World Bank yeteekateeka zi World Monetary Funds ezo kati erina World Health Organization eyo nayo gituliko olunaku olwaleero. Kati World Health Organization ewangula olutalo olw'okukozesa omusota oguno ogumu. Bible etusomesa mu Duka buterevu wamu nange mu kitabo eky'okubala. Kakati bano Bible gye banyooma ate gye basuula gye bawakanya gye banyooma erina information impitirivu nnyo okusobola okutaasa obutamanyabwe. Ali awo tamanyi na kumanya lwaki UN ekozesa omusota ogwo takimanyi nako mu bwongo bwe tekiyinza na kubaamu. Duka Bible esomesa kubala essula ya 21 n'olunyiriri olw'omwenda. Bible esomesa nti Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo lwatuuka omusota bwe gwabanga nga gulumye omuntu yenna bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Kakati endagaano enkadde etulaga abaana ba Isirayiri nga batambula okuva mu buddu baatuuka wakati nga batandika okwemulugunyiza Mukama. Katonda n'anyiiga, bw'anyiiga obusungu bwabeeranga bungi nnyo, bw'anyiiga n'abateera emisota egyabaluma. Kakati mu kutuuka okubasaasira ne bamukaabira ne bagamba tusaasire n'abateerawo n'agamba Musa akole omusota guno ogw'ekikomo buli anaagutunulangako anaawonanga. Kakati kino kiki kyenkulaga? Duka nange nkulaga ebigambo bino olw'obudde soma kale kankutwaleyo kubala 21 n'olunyiriri olusooka. N'Omukanani kabaka we Yaladi obudde bugenze. Soma olwokubiri. Isirayiri ne yeeyama obweyamo eri Mukama n'agamba nti bw'onoogabirira ddala abantu bano mu mukono gwange ndizikiriza ddala ebibuga byabwe. Mukama n'awulira eddoboozi lya Isirayiri n'agabula Abakanani ne babazikiriza ddala bo n'ebibuga byabwe. Ekifo ne kituumibwa erinnya lyakyo Koluma. Ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emmyufu okwetooloola ensi ya Edomu. Obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Right? Abantu ne boogera bubi ku Katonda ne ku Musa nti mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa okulya kino ekyokulya kino ekyangu. Alright. Mukama n'asindika abantu tuli mu Kuva 21:6. Mukama n'asindika abantu n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu
abantu bangi ne bafa mu Isirayiri 21:7 ne bafa ku Isirayiri. Abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti tuonoonye kubanga twayogera bubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atujjeko emisota. Musa n'asabira abantu. Haleluya. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti, awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu. Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti, awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna, bwe yatunuuliranga omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Kakati awo wekiva nti buli muntu yenna yalumwanga omusota yatunulanga ku musota guno Musa gwe yakola Mukama ng'amulagidde n'abeera mulamu. Kakati emisota gino gyaleetanga obulwadde bungi, tetugenda genda nnyo mu Bayibuli. Mwabeerangamu n'endwadde endala ezajjirangamu, naye buli eyatunulanga ku musota ogwo yabanga mulamu. Kakati kyenakutegeezeza ku lubereberye nti omusota tekitegeeza sitaani ng'ono omukulu bwe yabadde ayogedde nti Katonda asobola okwinkaneetinga omusota, sitaani asobola okwinkaneetinga omusota. Tunula nti Katonda asindika omusota ate ne guluma abantu, ate n'agamba Musa nti kola omusota anaagutunulangako oyo yagenda okubeera omulamu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo gwampuliriza. Bayibuli kyeva etusomesa, gwe yali wano nange, Bayibuli kyeva etusomesa bw'ona agenda mu kitabo eky'Abassekabaka ekyokubiri 18 n'olunyiriri olwokuna, ate abantu baasalawo ate kusinza businza musota guno ekibi ekyaliwo ate, kubanga lwaki gwatandika okuwonya abantu. Lwaki tetuddukayo? Obudde tulina butono nnyo, naye kale tuddukeyo nkuyambe. Bassekabaka ekyokubiri 18 n'olunyiriri olwokuna. Bassekabaka ekyokubiri 18 n'olunyiriri olwokuna. Bayibuli esomesa yajjawo ebifo ebigulumivu n'amenya empagi n'atemera ddala Baasera. Baasera baabeeranga bakatonda. N'amenya Onaani, ono mutabani wa Dawudi yakolanga bino. N'atemera ddala aba Baasera, n'amenya omusota ogw'ekikomo Musa gwe yakola. Kulwaki? Kubanga abantu okutuusa mu biro ebyo abaana ba Isirayiri nga bagwotereza obubaani, n'aguyita nti kikomo bukomo. Kakati ye asazeewo abijjewo. Lwaki? Kubanga gwatandika okuwonya abantu ne batandika okugusinza obusinza, n'agutema n'agujjawo. Mukama yebazibwe. That's why nti olwaleero kyangu nnyo ekkanisa okubeera nti waliwo omuntu aleese healing ng'akozesezza mazzi n'akifuulira ddala ate nti kigenda kubeera kalombolombo mu kkanisa. Abantu ne batandika okulabika ddala ng'amazzi bagatwalira ddala nga Katonda, which is very very wrong. N'ebirala. Mukama waffe Yesu ayogera mu kitabo ekiyitibwa ekya Yokaana 3. Yokaana 3 n'olunyiriri lwa 14. Mukama yebazibwe. Yokaana 3 n'olunyiriri lwa 14 ndi Musa nga bwe yasitula omuggo ogwo, Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Kakati UN ekoppankola ya Bayibuli. Lwaki? Nkubanga Kristo bwe bulamu, nze ekkubo n'obulamu n'amazima. Mutunuulire nze mwene enkomerereza ensi mulokoke. Kakati guno omusota Musa gwe yawanika kaali kabonero ka Kristo mu ddungu, nti buli atunuulira Kristo awona, buli atunuulira Kristo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Bayibuli esomesa nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu, bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Kakati ye sitaani bw'atyo bw'akola, abuza abantu ne babulira ddala. That's why nti omuvubuka nali mu video zino bino ebigambo byayogera, he has zero knowledge about what is talking. Kubanga afunye essimu n'ateeka n'abukwata bukwasi kalogo ka UN n'agamba gugwo omusota, tamanyi na UN ekijjawa. Kati UN, that's why nti bano abasamize n'abalugo bano kizibu nnyo okunnyonnyola sitaani yaani.
bw'oba oyagala olaba obuzibu bw'omusamize mugamba nnyonnyole sitaani yaani awo agenda kufiirawo tasobola kunnyonnyola sitaani yaani mugamba yawule Katonda ne sitaani abitunnyonnyole sitaani yaani enkola ze zeziriwa ne Katonda yaliwa enkola za Katonda zeziriwa awo tajja kwogera naye bonna kampeyini yaabwe eriemu yonna kukuba Bayibuli na kuginafuya ekitagenda kusoboka kati kubanga ebitongole nga United Nations birwanye nnyo Bayibuli ekke wansi eganye bagikyusiza mu nnimi ez'enjawulo bagikuddemu ebigambo bagikoze bitya ekitabo kiganye okugwa Mukama waffe yeebazibwe nnyo era Yesu asigala ye Mukama kakati UN okukozesa omusoto ogwo idea bonna bagijja ku Bayibuli ne bali ba Greek Roman goddess mythologies ezo bogera n'ozisoma n'oddayo n'okola research ba Hermes bonna babeeranga ba messengers baba Katonda messengers of gods Mukama waffe yeebazibwe nnyo kati aba Greek bali guarding emisoto egyo nga sacred sources eza healing nga bakozesa rituals okulabika nti abantu baawonanga. That's why nti olwaleero UN yo yavaayo n'esalawo n'egamba nti akakati tusazeewo tugenda nga kukozesa musota guno ogumu a cold snake on a staff. That's why nti baba baguwanise kuliko omuggo wakati nga gwezingiridde kuli lwaki they are copy cutting Bible. Lwaki kubanga bo beefaananya bamalayika b'ekizikiza abaagala okwefaananya malayika ow'ekitangaala. Emisota gino gyakozesebwa dda naye bagijja ku Musa bakopa ku Musa. Hermes was a messenger nga is a messenger between God and the human. Abakozesebwanga yabeeranga n'ebiwawaatiro bibiri. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati oyo Hermes bamwogerako nga yabeeranga patron waba travelers ng'omanyi bano abatambula distances ez'enjawulo bakooye balwadde ba patients kati ngoye gwe baleetanga okuwonya. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ampuliriza lwaki temuzikiriza n'enkoma wano kansube nti olina kyotegedde kansube nti olina kyofunyeemu nziramu UN omusota gwekozesa ekopa Bible kubanga UN it's a devil agent organization. Sitaani akopa bya Bible n'abitunuza eno. Ekyokubiri omusota Bible tegwogerako nga ye sitaani nedda ekyo kikyamu. Lwaki kubanga sitaani asobola okuincarnatinga ekintu kyonna ne Katonda asobola okuincarnatinga ekintu kyonna. Mbaagala nnyo mujjukira Musa ng'ali maaso ga Falaawo yasuula emiggo omuggo ne guvaamu omusota naye bali nabo ne basuula emiggo gyabwe naye ne givaamu emisota then omusota gwa Musa ne gumira emisota gyabwe. So it's possible sitaani asobola okuincarnatinga ekintu ne Katonda asobola okuincarnatinga ekintu. Abeera omulamu emirembe gyonna njagala kwebaza olw'abantu bano bonna bali mu kifo kino abawuliriza. Nkwebaza bangi nnyo abali wano aba following aba liking aba commenting aba subscribing. Mukama nkwebaza olwa channel eno. Wabayo omuntu gweyimiridde n'eyamba taata omusajja oyo oba omukazi oyo mu omukisera munyweze mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Lwaki Mukama tabanjagalira? Mweraba. Bye bye.